500 million plus loan from the World Bank, and this loan is specifically work on infrastructure, Kampala metropolitan area. This includes Mukono, Wakiso, and Mpigi. The purpose is to improve accessibility, and we have to split it into two groups. Because before approval of this loan, we must do due diligence, we must do oversight and look at some of these loans which are being worked on. One thing we must appreciate that specifically for Mukono is normally congested, and there is no doubt that if these roads are worked on, Mukono will be decongested. And if people are going to the east, most of them pass through Mukono, but they find it very, very difficult. So we are sure that if this is done, we only request the local government to work with the local community, because there is no component for compensation in this law. Therefore, a lot of political will be needed if this loan or if this project is to be implemented. So, but I thank the political leaders, the old areas where we have been, they're able to talk to their leaders that actually this loan is, this project is required. And we think this is the best interest of these areas, Kampala, and probably these areas will normally, most of these towns are growing along these very few roads, and now the towns will be able to grow, maybe along other roads as opposed to area roads. Honorable, the issue of compensation, won't it delay implementation? Because definitely there are people who have small plots of land and they would want to be compensated to go and settle elsewhere. How will it be handled? When I was professionally as a physical planner, I used to tell people that if you have an acre without access or with a bad road, that acre is cheaper than a quarter an acre which has tarmac, because accessibility increases the value. Therefore, it's just a matter of talking to people. A matter of talking to people, and I think at the end of the day, they will be able to understand. If one has an acre, talk to that person, and there's value that is going to be added. But at the end of the day, the government is here. Fair to know a part of it, to catch up with it. Okay. Uganda. Uganda mu Luganda, honorable tugenda mu Luganda mu bufunze. Tutambulanga akakiiko ka palamenti aka national economy. Omulimu gwaffe ogumu kwe kuyisa looni, naye nga looni eyo tetunagiyisa, tugenda mu bitundu ebyenjawulo ne tulaba obwetaavu bwayo. Kati waliwo looni esooka $5 million okuva mu World Bank. Egenda okuyambako ebitundu ebiranye Kampala, Mukono, Mpigi, ne wakiso n'entebe. Okulaba nti jaamu ekisooka akendeera, naye ate n'engudo zennyini zibeere mu mbeera ennungiko. N'olwekyo kyetuzudde nti ebitundu nga Mukono kikutwalira kumpi onaaba e Mukono ogende Kampala nga meeting ya ssaawa 3 era simula kukubira mbiri n'okujakuja. So nga kumpi nnyo osobola n'okutambula eddakiika 45. So enguudo zino bwe zinagenda nga zikolebwa, tujja kwesanga nti ekisooka ebibuga bino bigenda kujejja bibadde bitambulira ku luguudo olumu n'enguudo egenda kubeerayo enguudo ez'enjawulo. Byamwajja kendeera ati n'ebibuga bikole. Kuba abantu bajja nnyo enfuufu kati bajja kuba nga buli omu yeeyunira. Kirabye nti buli awagenda koolansi buli muntu yeeyunirawo. So bino ebibuga byesanga ekibuga kifunye koolansi enguudo nga 5, kitegeeza nti ekibadde kikula nga kikubeera oluguudo lumu kijja kula nga kigazi. Bweba mu approvinze looni project ebetandika ddi panga kinje tulaba. Okwaffe kwa kuyisa looni bwe tuba tugiyisizza obuvunaanyizibwa obw'ekituukiriza bwa agencies, ministry ne local government. N'ensimbi zigenda mu local government. Bwe buvunaanyizibwa buli bweripo ministry eyanguye detailed plan ne design sample. Osimanyi nti bwe ziri ne waliwo ne review bazanguye. Kuba buli lwe twewola ssente tutazijjako mu account, tusigala nga tusasula penalty, buli ssente tusasula commitment fees oba tukozesezza oba tetukozesa, naye nga tusuubira nti ebyo mu myaka nga gumu kitundu tulina okulaba nga ekintu kitandise.
Honorable, kya compensation tekiriimu ekyo tekigenda kukuluwasa project kubanga wali abamu bajja kwetaaga. Omulimu guno mwetaavu nnyo, abantu bagwetaaga naye ekituufu kiri nti tewali ssente za kuliyirira bantu. Kati wano we tujja okulabira mwoyo gwa ggwanga eri abantu n'eri abakulembeze. Abakulembeze kirungi nti boogezeganya n'abantu baabwe. Naye zino enguudo zigoberera enguudo enkadde olwedde ezaaliwo zibaali bapima edda Old Jinja Road n'ebirala. Nolwekyo abamu bagendayo nga bamanyi naye nga balowooza nti ebintu tebiribeerawo kati ekiseera kituuse emikino okuzimba. So tukubiriza bukubiriza abantu oba omanyi wazimba mu luguudo tandika okweseetula ekikomera kyo mpola mpola nga ate tetunagenda ku leveri ya graders. Thank you. Honorable, kati tufune ng'omubaka aweeno ekyo kya compensation oli mumativu. When I went to Parliament, the first thing I told Parliament that when you look at Jinja Road, Uganda being a landlocked country, you cannot afford having all this traffic jam to your only route to the coast. That's what I was telling Parliament. It's now that they've seen it, that they are going to implement it. I was telling Parliament that if you construct the other roads, Mpata, Bule, and Itenje, it takes you 15 minutes to be in cover. Right now, I'm happy that finally the government of Uganda is considering constructing Itenje, Mpata, Bule road. It is considering constructing Mpunga road, and it is considering constructing Namuyenje Nakoosi road. So, as a matter of fact, this is what the government would have done so many years back. But if it is seeing it now, we are very happy. I'm a member of the Natural Resources Committee, and I'm going to support this project. I'm going to support this one with all my might. Honorable, your people might be worried about being shifted from their properties without compensation. How do you think that is a genuine issue, or it should have been dealt with in this aspect? Actually, from the word go, I didn't agree with people being relocated without being compensated. But again, we cannot afford losing this money when the roads are not constructed. So that's why I engage the local leaders to go and explain this sense to our people that we need this road, we need this infrastructure if you want our community to develop. When I nakayingira Parliament, nagambe eggwanga lino nti okujjako Uganda erina ekkubo limu erituuse Kenya. Naye okuyita e Mukono oluguudo kikutwalira essaawa 4 okuva e Kampala okuyita Mukono. Ne bagamba senga bazimba oluguudo lw'Empatta Bule ne batuteera ne feeri e Bule kikutwalira eddakiika 15 okubeera e Gaba. Okuva e Gaba okutuuka e Kampala kikutwalira eddakiika 5. Oluguudo lw'Empunga n'olw'e Namuyenje kubanga zigatta ku meyini zino kitegeeza oba teweetaaga nnyo jjaamu ku luguudo luno olw'emeyini. Naye kinsanyusiza nti gavumenti bwe nagigamba ekintu ekyo ekiwulidde era enguudo ezo egenda zikola naye akakiiko kentuulako kennyini ke tulina okuyisa ssente ezo era ndi mweteefuteefu ogenda kakiiko kano okkakubiriza okkakakasa nti okyanga beewolalooni eggwanga ne libangibwa eno ye looni entuufu erina okuyisibwa okuzimba enguudo ezo. Okuliyirira nze mwennyini nabagamba tekiba kya bwenkanyi omuntu omuggyako ekibanja kye mazima gennyini n'oba nga tomuliyiridde ne katwetuuka nga kiso kisala esayidi ne sayidi nga bano bakugamba nti bwemuba temukkiriza ssente tuzizzaayo tetujja bakolera nguudo bwe mukkiriza tubakolera enguudo. N'olw'ensonga eyo abakulembeze baffe aba wansi naffe bennyini abaka